oluvannyuma omutabani n'aŋŋamba nti omukazi wange yalwadde ki yagudde eddalu yagwa eddalu kaakati bwe namugamba nti yagudde eddalu oli naye nedda yatambudde nga bwe yatambudde omwana n'amuleka yali maama w'omwana ono yazaala omwana n'agwa eddalu omwana n'amusuulawo maama n'agenda olw'eddalu bwe baatunuulira omwana ne bagamba nti omwana ono nga mulwadde mutwaleko mu ddwaliro mu basawo abasinga balabe omwana ono nenkola ki nenfuba nenkomawo neŋŋamba omwana wange anzijanjaba nemugamba nti munnange baŋŋambye nti omwana mutwale mu ddwaliro omwana ono mulwadde era munnange yazinoonya bubi ne tugenda Emitiyana bwe twatuuka Emitiyana bampa bw'ekitanda nembeera ku kitanda ng'olwo bakuwadde ekitanda ky'omwana nga bagamba ki ekimuluma kaakati omwana ne bamwekebejja bulungi nnyo ne baŋŋamba omwana ono mulwadde ku mutima kuliko ekikyamu kale mulabi waffe webale kubanga otugoberera wonna gy'osizidde okubanga otulaba tukwebaza nnyo okubeera nga otugoberera tudde tuli Mitiyana tuyingiddeko munda eno wali enfuufu era gavumenti tusaana otubanga otuyambako kubanga amakubo agasinga gakyali mabi naddala agayingira mu byalo eno Mitiyana kozi bayite batya Bulabakulu tuli Bulabakulu mu Mitiyana district eno ye MP waayo ye yani kati omupya gwe balonda eno ekalwanga ne Nabakooba Judith kale tuli mu constituency ya Nabakooba ne Honorable Kalwanga ndowooza bajja tuyambako tulabe nga n'oluguudo oludde eno lukolwako kale nze Ssaalongo Ranks Kalyango oli kwesalako media gwa subscribinze followinze naawe commentinze okola kyamaanyi nnyo ekyatuleese eno si kirala wabula twazze kulaba ku maama sooka obuze kuba tulabaawo bannange tusanyusa okubalabako naye ogenda kwongerako ku ddoboozi akatonotono tusanyusa okubalabako bannange nabo abakulaba bannange muli mutya leero mukyaliyo mwebale kujja kundabako kale maama eno kabakozi kabakulu Bulabakulu ebyalo biri mu Uganda era yona abaliyo baana bato maama buuza abatulaba buuzeeko awo bawulire n'amannya go bannange nga bwe muzze okundabako nze nabisenkedde Atiiva weddira ki neddira akasolo akali mu kibira eyo kebayita enkima eyo enkima mbalinako kaakakwate ab'enkima evo kale tuli wano Mitiyana wano nga twaze okuba nga tukyalira ku mukadde ono alinamu ebimu ebitatambula bulungi byagenda okubeera nga atunnyonnyola mpola mu maaso awo naddala ku mwannyinaffe ono ye bamuyita batya Namugga Esther ye Namugga Esther naye yeddira Namugga baddira ngeye nziti ngeye nga waliwo bannamugga bemmanyi nga beddira birala mwami Ssemugga kubanga namukoddomi wange Ssemugga ne bo tebeddira ngeye kale kaakati sooka otuwulye maama omwana ono nga bwe wannyonnyoddemu kati abalabi baffe beetaaga okubeera nga nabo obannyonnyola bamanye obuvo n'obudde obw'omwana affe ono na buzibu ki bw'alina naye tutandikira eri emabega omwana ono ajja ati era omuyita otya muzzukulu wange omwana ono namufuna maama we yamuzaala muka mwana wange kitegeeza mutabani wo yazaala omwana ono
Kaakati baamuzaala nali mulwadde. Oluvannyuma omutabani n'aŋŋamba nti omukazi wange yalwadde. Yalwadde ki? Yagudde eddalu. Yagwa eddalu. Kaakati bwe namugamba nti yagudde eddalu oli naye nedda yatambudde. Na bwe yatambudde omwana n'amuleka. Yali maama w'omwana ono yazaala omwana n'agwa eddalu. Omwana n'amusuulawo maama n'agenda olw'eddalu. Kaakati abatuuze ne bagamba omuvubuka nti mukazi we yatambudde edda. Ne bagamba nti yatambudde yalazeewa nti ate nze mmanyi ebintu byonna yabikubyekubye yabyasizza n'engoye azookezza naye agenze nti ye n'abeera naye. Kati bwe yaŋŋamba nti munnange omwana amundekedde ne mugamba nti ssebo tugenda mpolampola maama omulabi ategeere sitoole eno. Babadde babeerangawa? Babadde babeera Kitongo. Kitongo kiki bisangibwawa? Bisangibwa Kingi era Busujju. Era kiri mu Busujju muno. So kati gye baali baazimba kati gye yali yawasiza mukyala we. Kati mukyala we n'afula olubuto n'azaala omwana. Ye n'agwa eddalu. N'adduka n'ewaka n'agenda. Kati omwana n'amuleka ewaka. Okay. Kati mutabani waakuyita aŋŋamba atukubira essimu oba yakuba yamuliraano simanyi. Kaakati n'akola ki? N'atugamba nti mbabuulire nti omwana naye ansobedde. Omwana uno ndi naye. Ne mugamba nti omwana oyo n'omusobola? Nti maama sijja musobola. Kyoba tomusobole muleete. Ekyoba obeera naye nga nkyali mulamu kiki? Leeta omwana. Omwana musajja atomuza omwana n'amusitula n'amuleeta. Bwe yamuntuusaako ne mugamba nti omwana ono ddala obadde osazeewo ng'onoomusobola? Ng'ali mu bbanga ki olwo? Wasande emu. Yali nga yakazaalibwa wiiki emu? Yakazaalibwa. Okay. Kaakati ne mugamba nti nze nja kubeera naye Katonda ng'akyankuumye. Kambeere naye. Kaakati ye n'akola ki? N'agamba nti maama wuuyo mukolekedde. N'agenda. Bwe yagenda munnange teyakyusa kudda kulaba nti ndabe ku mwana wange gwe natwalira maama bw'afaanana. Kaakati ng'omwana atuuka okutwala okugemako. Bwe namutwala mu kumugema. Olwo omutwala wa kumugema? Wano ku luguudo ebbula bakulu. Waliwo eddwaliro. Kaakati bajja buze bwe baatunuulira omwana ne bagamba nti omwana ono nga mulwadde. Mutwaleko mu ddwaliro mu basawo abasinga balabe omwana ono. Nenkola ki? Nenfuba nenkomawo ne ŋŋamba omwana wange anzijanjaba. Ne mugamba nti munnange baŋŋambye nti omwana mutwale mu ddwaliro, omwana ono mulwadde. Era munnange yazinoonya bubi ne tugenda Emitiyana. Bwe twatuuka Emitiyana bampa bw'ekitanda. Ne mbeera ku kitanda. Ng'olwo bakuwadde ekitanda ky'omwana nga bagamba ki ekimuluma? Kaakati omwana ne bamwekebejja bulungi nnyo ne baŋŋamba omwana ono mulwadde, ku mutima kuliko ekikyamu. Naye katulinde katumujjanjabeko tulabe. Kaakati ne banzijanjaba ne mbeerayo. Ne baŋŋamba nti twali badde tukuwa emmotoka eza wano ezikutwala e Mulago. Naye ng'olwo baga nti Emitiyana tebajja kumusobola. Ne baŋŋamba nti naye wazze teweetegese mukadde. Kaakati olina okuddayo eka okole ki? Omale okwetegeka naye tukwagala mu bwangu yanguwa. Ne mbeerayo. Namalayo Sande ennamba. Kaakati dokita ow'omu ddwaliro e Mulago n'ajja. Yajja ku Lwakutaano.
kati bwe yajja olwokutaano ne bamuleeta ne bamugamba nti omukadde ono alina omwana ono. Dokita n'akebera omwana n'amwekebejja tuusa lwe yagamba nti omwana ono aliko ekikyamu ku mutima. Kikyamu ki ekyo? Teyasooka kukimbuulirira. Yasooka kugamba nti alinako ekikyamu ku mutima. Kaakati n'agamba nti okwagala n'obutaagala njagala ku bbalaza osobole okubeera nti ontuukako. Abatulaba bbalaza ye Mmande kuba kati waliyo ba Gen Zs bbalaza tebagitegeera ye Mmande. Ti okwagala yanguwa tetukwagala ki kulwoza nti ye era lw'omukaaga ne bansiibula n'enkomawo wano n'entegeka era ku bbalaza n'ensobola okuteera ne tugenda e Mulago. Bwe twatuuka e Mulago dokita yennyini saamulabako ne mukola ki ne munoonya ne mumagamaga nga simulaba. Naye abasawo abalala ne bankolako ne baŋŋamba nti omwana waaliko ekituli ku mutima wa kulongoosa. Ne ŋŋamba nti ye ne kutokola ki ne batujjanjaba ne tukyusa ne tukomawo. Kaakati ne bandaga ennaku zensobola okuddirayo era nakola ki era twazituukiriza ne tuddayo. Omulundi ogwokubiri Mulago ow'e Kampala. Kati bwe twaddayo ne baŋŋamba twasulayo olwo bennyini lwe tugenda tebasobola kunkolako ne tusulayo. Dokita Katonda n'annyamba ne mulaba. Bwe namulaba n'agamba nti mukadde gwe wazze nti ye najja luli munnange saakulabako naye kaakati nkulabye n'ankolako. Bwe yankolako n'aŋŋamba nti nkubulye nti olina okukola ki olina okufuba nga bw'osobola omwana ono mulwadde ayagala kulongoosebwa. Omutima ekituli ekiri ku mutima. Ekituli ekiri ku mutima omwana ono mulwadde era ne yeeraliikira ne ndaba ng'akoze eki akyeraliikiridde. Naye n'aŋŋamba nti ojja kufuba nga bw'osobola omwana ono onoonye ssente tetugenda okugamba omwana tumulongoose. Teweeraliikirira nnyo omwana ajja kutereera. Kaakati bannange nkuwa omulanga. Olwo bagamba ssente mmeka? Bagamba 18. Eki? Miliyoni 18 okubeera nga balongoosa omwana oyo. Ekituli ekiri ku mutima. Ekituli ekiri ku mutima. Ne ŋŋamba ssente ezo naaziggyawa? Genda waliyo abayambi basobola okukola ki? Okuyamba. Teweeraliikirira nnyo. Bw'onootunda akapoloti awo wabbalibbali oli mukadde olina akantu ate kaakati nze bwe naakatunda n'abeerawa n'akumirawa ka bebi kano. Ne baŋŋamba kale ne bampa eddagala era lye muwa indiko. Baŋŋamba okuddayo nga mu gw'omunaana nga 14 nti ngende nga neetegese era kaakati indiko. So Mulago wano Emityana bamulemererwa ne bakulifaalinga e Mulago. Mulago bw'otuukayo bakulaga nti omwana ono alina ekituli ku mutima era beeyeetaaga kulongoosa ne basaba miliyoni 18 esobola okubeera nga zimulongoosa omutima ekituli ekyo. Gwe mulanga gwo ogwa kubanga nalaba kokko mwana ekinkwata kokko ne ŋŋamba kambeewo katisiti tulabe nga tusobola okutaasa omwana ono kubanga ye tamanyi maama abatulaba maama w'omwana ono yagwa eddalu oluvannyuma lw'okumuzaala n'agwa eddalu nga ne Jebulika tebamanyi gy'ali. Mumanyi gy'ali? Tebamanyi gy'ali. Taata bwe yaleeta omwana teyadda yabula. Kati omwana ono alina emukadde n'omuntu omu amuyambako. Ibula sooka ojje katono jangu Ibula. Maama ogenda kumpaako ka microphone kano katono nnyo njogeremukko wano ne Ibula katono jangu tuli wano.
jangu tuli side wano kubanga ogenda kubanga otunyonyolako ebintu ebimu n'ebimu kubanga abasobola okubanga batuyamba tulabenga batuyamba Ibula soko buze kubatulaba kubanga goli ne mukadde wano basebo ne banyabo abatulaba balamusizza nnyo erinnya nze kulaba kwa Ibula usinziddewa sinzidde Ibula bakulu mu ssaza ly'e Busujju lya Ssaabasajja mu gombola y'Emaanyi mu muluka gw'Enfumbye mu disitulikiti y'Emityana. Okay. Mukadde abadde atunyonyola ensonga z'omwana omanyi abalabi baffe beetaaga okuba nga banyonyoleka. Omwana ono wa muganda wo? Omwana ono muganda wa maama yazaala muganda wange oyo naye maama yafa nga tuli bato fenna era twakulira wamu wano maama yatukuza era twakulira ddala ng'abooluganda kakati kitegeeza mwana wa muganda wa maama tubeera abooluganda bwe tutyo era twakulira wamu abamuganda kakati mukadde annyonnyoddemu omwana maama w'omwana yagwa eddalu bw'agwa eddalu omwana n'asigala ne taata amuzaala nga wa wiiki emu yali tasobola kubeera ng'ali naye mukadde n'alumirirwa n'amugamba omwana mumpe taata bw'amala okuteeka wano omwana teyaddamu kulabika era mukadde kati mu byempulidde bye mbadde nawulira gw'obadde oyambako mukadde era kyekyanzija mu kibuga nali mbeera mu kibuga wali obeerawo nali mbeera bweyogerere njokya byuma naye maama yatuuka essaawa n'aŋŋamba sikyasobola kulima sirina kyendya ate nga nange mu kibuga sinza akola ekiri awo nti nsobola okufuna omukozi muteeka eno alabirire mukadde zikola ki ne ŋŋamba kankole ki kanzire mu kyalo maama mulwadde anafuye era nga bw'omulaba konze kambeere naye wano era tubeera naye obudde bwonna nze nfaayo lidde ki akoze atya bwe tutyo. Kakati mu bino bye mbadde mugendamu bwe mwatuuka Emityana baabagamba ki era empapula ze baaba ziri luddawo? Empapula ze baatuwa twatuuka Emityana omwana ono yalina omusujja era yamala kufuna musujja nga mungi nangamba akageri ke baatugamba nti twetaaga okufuna ku basawo abakugu ku nsonga y'enzisa y'omwana yali assa bubi nga ssa bubi neŋŋamba kati tugende lumu Mityana era olwatuuka Emityana omusujja gwali mungi kwe kusalawo okusooka otuwa ekitanda nga mwana omusujja ne bagamba nti kale ensonga y'okussa baagiraba naye n'omusujja kati ne bagamba omwana ono yeetaaga mulago alina obuzibu ku mutima oba ku mawuggwe naye yeetaaga mulago agende akolebweko eko gundi x-ray oba sikaani bagiyita eko akolebweko naye katusooke tujjanjaba omusujja guno bwe gumala ottereera nga bwe mweteekateeka ogenda emulago nti kale era twabeerayo wiiki emu badokita baali bakisa nnyo ne batuyitira ne bayogera ne dokita ow'emulago era ne batutegeeza nti dokita musabe nnyo dokita ayinza okujja okuva emulago ajja alabe wakati wa wiiki awo ne batugamba asuubira okujja ku Lwokutaano era Mukama n'atuyamba dokita n'ajja n'alaba omwana yalaba omwana n'akwatibwako nnyo yasonda ne ssente dokita yali wakisa nnyo yatusondera oyo ajja Emityana yayita basawo banne n'abagamba omukadde ono mumusondere ssente transport asobola okutwala omwana ono emulago mu bwangu ajje asobole badokitaani naye tukwebazizzaako weebale nnyo babalire mulungi nnyo kakati era bwe yatugamba bwe tutyo yali atusondeddeyo ne ku ssente awe kwe tutandikira tujja ne tweteekateeka ku Mande ne tukeera ku makya ne tugenda emulago bwe baamukolako eko ne tulaba badokita bagiyita batya consultation ne tulaba badokita for consultation ne bategeeza nti omwana alina ekituli mu mutima wakati waliwo akasenga akawula gundi ezebbiri baziyita ventricle left ne right kati akatuli akali wakati akawula mwe muli akatuli kati omusaayi ogulina oxygen bwe guba gutambula gusala ne gugenda mu musaayi ogutalina oxygen ate ne batugamba ne ku misuwa wansi gino gyali gikonekitinga ku mwana najjo waliwo omusuwera oguliko obuzibu kati ne batugamba alina ebizibu bitya bibiri batugamba yeetaaga okulongoosebwa akakatuli basobola okukakuba ekiraka bateekamu akalaka n'omusuwa guli ne bagusala ne bagutereeza bulungi
ne batuwa invoice yino ng'esoma miliyoni 18,607 mu 1004 invoice yasayiningibwa ayina omugisha Lilian Uganda Art Institute eno eri eva mu Uganda Art Institute box number 37392 osobola okugenda okuceekingako kubanga bino si bya bulimba n'olaba nti ebintu mu mwana ono gwe twagala okutaasa ali eyo yenna ng'olina omutima ogutaasa twagala kubeera nga tutaasa mwana ono namba yaabwe nayo kweri omwana yenna Mugga Esther Esther bamukolako x-ray oba gye bayita ultramonitoring eya x-ray sente baziteekawo awo nga nazo zirina okubalwa stress test nayo tebagimukolako naye kweri kakati bino nga bwe babiteeka kuno eyo breakdown eya sente ezitotolinga zino zebaagala kati bye bamukolako eko gye bamukolako risiiti zo ziizino zo bye bamukolako yali eko bagiyita eko muno mulimu risiiti za ddagala na eko eno ripooti bwe bamala okukolako bino bya kisawo nnyo sibimanyi era sobola bikusomera kati eyo ripooti baby girl Esther Namugga patience kati kano baatugamba ke kapapula kati kwe tulina otambulira ekoodi etutwala mu emulago so nga mu byonna ekituleese ekikulu kubeera nga obusobozi bwalemererwa ate nga ennaku z'omwezi baabagamba okuddayo zituuse bano gwali 22 ogwokubiri Desemba 2025 olwabawa invoice eno mwaka oguwedde invoice eyasooka actually gye baatuwa ne kuno bwe twaddayo baddamu buzimuzzamu eko okulaba ndowooza oba eddagala liri lye baatuwa lwobaddayo yali mwezi ki gwali gwakuna first ogwokuna omwaka guno nga ripooti endala yiino ya nnaku z'omwezi ndaba 22 report date yasooka 22 ogwa December 2025 eno yasooka kati eno yeyokubiri nga 10 nga 10 ogwokuna 2026 kitegeeza lwe mwaddayo okubeera nga bamukeberako baddamu okumukebera omulundi ogwokubiri kati wano baatugambira tufube nnyo omwana alongoosebwa obutasukka gwa munaana babagamba mu gwokuna ti omwana alongoosebwe obutasukka mu gwa munaana omwaka guno naye nga bakuwadde ebbiiru ya miliyoni 18,774 zayi zirina okusasula omwana ono alongoosebwe naye nga gwozirina kyamazima nkuze kutuuka wano ndi mu myaka 3 negigwamu sizikwatangako sente ezo sizikwatangako era bwe naziwulira ne ŋŋamba leero baneyo tufudde omwavu wakola ki wakufa kuba natunula ne nkubamu obufaananyi ne ŋŋamba nti yadde miliyoni 2 okuzikwata nti zange mu nsawo nzifissizza ku mirimu gye nkola sizirabangako okuzisonda ozisondera emyaka okulaba nti ozifuna ensonga lwaki tuli wantulaajana abantu abo abalabi baffe bakubira omulanga era maama oyina essimu oyina essimu ono yalina gwe tolina ssimu kakati Ibula mutabani wa maama ono ate maama yalabirira omwana oyo kati Ibula yalabirira maama ono omukadde ate ng'era yalina okusonda n'omwana esente za muganda we abantu abo abalabi munaye Ibula mwe bali abalina omukisa nga basobola okusevinga ku bulamu bwa Namugga Esther bakubira omulanga olabe nga tuyinza okuba nga tomanya tufunayo abantu abasobola otuyambako
okubeera nga Namugga asevingibwa obulamu bwe kubanga ye talina kyamanyi ku nsi kuno. Maama tetumanyi gy'ali ate naye tetumunenya okubeera nga bwe yazaala bwe yagwa eddalu yabula ayinza okuba nga ali ne mu kkubo gye twitambulira. Ate ekyennaku ekisinga mu byonna omukyalo oyo yava Rwanda najja kuno era muganda wange omufuna yagamba n'Oluganda talumanyi era babaddewo naye ng'Oluganda bagattagatta mboozi okulaba nti nno basobola okuwuliziganya naye nga yajja bambi yadde n'Oluganda takola ki talumanyi. Singa abadde aliko ababe ng'omanyi nti omukyala yava wano oba twamujja wano otuukayo okwo ne mukubaganya ki ebirowoozo era we yajjira twamubuuza omukyala gye bamuzaala omanyiyo ekyamazima sikola ki simanyiyo kuba buyinza ogamba nti bwe yatabuka omutwe yagenda mu bantu be naye nga talina n'abantu be talina gwamanyiiko kuno yaddayo oba yaddayo tayinza nakubanga atabuse omutwe n'addayo e Rwanda kuba n'olulimi lwennyini yali talumanyi. So kati bakama bange bassebo ne bannyaba batuwuliriza bakubira omulanga bazira kisamba mbalaba ku mativi gye muli muzze muyamba abantu bangi naye ekyamazima nange ndi wano okusaba mutuyambeko. Siri ku puresa ya mwana yekka naye omukadde waabeera n'omwana nga tali bulungi talya tanywa naye yennyini okubeerawo kwe omwana kasita aba mulamu kyamazima yagadde omwana aleze abaana bangi naye onaatuuka n'agamba Mukama annyambe ono muggyemu ojja kuvaamu naye nga obunkenke bwayina nange mwennyini puresa Seebaka olw'omukadde buli lwalaba omwana we nga tali bulungi tabeera na mirembe. Kale nno mbasaba bannaaye mutuyambe ku lw'omukadde akaana kalabika bulungi bw'okatunuulira kawa essuubi singa Mukama aba ayambye ne kawona ogamba nti akaana kajja kukola ki kuwona. Era nkakasa nti bannaaye bwenna abanaatuyamba omwana ono mujja yingira mu byafaayo by'obulamu bwe. Mbasaba muveeyo mutuyambe mutudduukirire mbalaba sijja menya kinnoomu newankubadde abamu mbamanyi mbalaba ku mawulire nga muyambye abantu bangi naye yenna muzira kisa yenna tukusaba otukwatireko kyonna ky'osobodde tusobole okuyamba omwana. Fasiliteesoni ye gye baatuwa gye tulina okumulabirirako ya bbeeyi omulabirira batugamba alina okunywa amata gano ag'omukebe omukebe gwa mitwalo 4 omukebe alina ogunywirako ennaku meka ate kati akuze okulya kweyongedde alina okulya obulungi alina kulya byennyanja alina kukola biki endabira standard gye baatuwa nga tetusobola era sijja kulima nti twali tugigobereddeko naye nga bagamba okusinziira ku mbeera yeetaaga kulabirira bulungi yeetaaga obulamu obulungi naye tetubisobola olw'embeera tetubisobola. Kale nno mbasaba bannaaye mutuyambe mutukwasizeeko tusobole okulaba nti tuyamba kabebi kano. Kati nno gwali eyo manyi Katonda ayitibwa oba mu kusaasira kwonna akatono k'otodde tekaliiko nti oba ki ne olubanusu 1000 ng'oluwaddeyo olutaasa omwana ono tomanyi ate Mukama ayinza okuyitiramu ekyo naawe n'abaako kyakuwonya ekinene esobola okubanga ne mu generation yo kiyinza okuba nga tekizze ku ggwe ne kibeera nga tekizze ku muntu omulala. Omwana ono talina kyamanyi obusobozi abazadde kale abazadde abaliwo nga ba godfather ne godjajja tebabulina obusobola okubeera nga bumubeezaawo. Kakati kwe kwekubira omulanga naddala abalabi bafe aba SRK Media bw'oba oli eyo wenna ky'osobola okubeera ng'olina tubula jatuwa ennamba ze ng'ozisuulirako ddala ku ssimu yeeyo n'abasobola okubeera nga musobola ogaa nti katutuuke tulabe omwana ono waali kubanga atugambye n'okubeera okumubeezaawo ebintu bye babagamba okubanga bamubeezaawo nabyo tebisoboka. So gwali eyo ng'osobola omukebe gw'amata ali eyo nga osobola kyennyanja ali eyo ng'osobola sukaali ali eyo kyonna ky'osobodde okubeera nga tutaasa Namugga Esitoono abeere nga mulamu kikulu nnyo era ky'oba okoze kiba ky'amaanyi nnyo. Ffe tetulina kyetusobola kukwebaza wabula Mukama Katonda oyo alina okusobola okubeera nga akuddizaawo waawo akatono k'oba otodde. Namugga, how are you? Namugga
Anyway, Ayibula abalabi baffe bawe contacts zolaba nti zibeerako ngero omuntu wanakubira essimu ojja mulagirira jangu Emityana weewati ne weewati ajje alabe omwana waali asobole okubeera nga asobola okukwasizaako. Bawe contact. Namba yange Airtel eri 0756 4 919. MTN eri 0761 41 86 esembyayo 6. Okay, jiddemu 756 4 919 oba 0756 400 919 0761 41 86 60. Zireta manya ga kulabako Ibula. Namba ezo zombi ziri mu manya gako era yalabirira maama saako ne omwana omulwadde eyeetaaga okugenda ku ssajja ngenda kuza omwezi meka 14 ogw'omunaana tusigazza guno tuli gwa 6 guno era ennaku z'omwezi zino ziri 17 tusigazzaayo ennaku mbale okulaba nga tunoonya miliyoni 18 so tukubira omulanga abantu mwenna abazirakisa abamanyi okuyamba manyi abantu ennaku zino babadde baafa omutima gw'okuyamba olw'abantu abamu bye baleeta abamu ne baliyimbiramu abamu ne babafera so naye tusaba bambi ku lwa Namugga ono Mukama osanga ali kusiza mu ekyo n'agamba nti akatono ko watoola tekaba katono kubanga kyotodde kyonna kiba kibalibwa eri Mukama Katonda. Mukama wange ku mbeera eyo oyogedde ekituufu n'abafere bangi n'abeerimbika nti balina ebizibu bakola ki bangi naye ne bw'oba wavuddeyo muzira kisa n'agamba nti kanone omwana mutwale ajjanjabwe tetukiinaako buzibu era tukisanyukira tukyaniriza kuba kyetwagala kulaba nti bambi obulamu bwe butereera automatically. Ne bw'ajja n'agamba nti munonye mumumpe mukole ki mutwale mulago kasita kiba abanga mutegedde waalaze tetukiinaako buzibu kubanga oli ayinza okugamba munone n'amutwala mu bintu ebikyamu ate era ayinza omunona kubanga era yeetaaga okulabirirwa fayini olw'okuba nti mukadde akaddiye naye asobola okugamba nti tugende ffenna tugende ffenna asobole okujjanjabwa bw'akolebwako n'atereera ng'akomawo. So n'abazirakisa abasawo abali eyo nga gwe osobola okuyambako wabayo eddwaliro lyonna nga lije lirisobola okuyambako tubasaba bambi tukubye amavi ebyaddala mu mutima tufukamidde wadde tetufukamidde olwa Namugga ono okubeera nga ataasibwa tubasaba mutuyambeko tulasobole okubeera nga tutaasa Namugga. Nze kyankutteko ko bwe nalabya akantu ako ne ngamba nno kanoonyeeko abantu bano gye bali era kukakananga basanze Mityana nenvuga nenga akantuuka Mityana artist ndabe maama kubanga kati ku ssaawa eno tetutaasa bulamu bwa mwana ono bwokka. Omwana ono bw'afuna ekizibu ne maama teyeebaka talya ate nga naye obulamu bwe butono so kitegeeza tukyataasa obulamu bwa maama n'obulamu bwa Namugga okubeera nga bombi bakyasobola okubeerawo kubanga in case jajja bw'afunamu obuzibu ku ssaawa eno n'omwana aba talina muntu asobola kubeera nga amutaasa kubanga Ibula ate yanoonya ekyokulya kati bw'anaabeera mu ddwaliro ajjanjaba maama kakitegeeza n'ekyokulya kigenda kukola ki kubula kye basobola okubeera nga balya oba n'ezeddwaliro esobola okubabeezaawo entonotono basobola okubeera nga balabirira ng'ebizibu bwe bitamanya nnyumba mbi kino nakyo kyazze ng'ate kyazze ewa Ibula atalina busobozi obwo busobola kukwatirako maama. Olinayo obubaka bw'oyagala okubanga oba okusaba kw'oyagala okubeera nga mamunkwatireko okusaba kw'oyagala okubeera ng'osaba abo abatulaba bataata bamaama nsaba bannange nfukamidde wano nasaba bannange mu nnyambi kubanga bannange muzzukulu wange ono badde mwagala nnyo ne mukulu wange ali eyo ewali eyo mu ttaka gye simanyi alabe nga muzzukulu we mujjanjabye mujja wabi yeyagala naye ateekeko omutima gwe
Ebisebo. Kale. Ndowooza tetugenda kubeera nga tusukkawo wano nnyo. Ibula ddamu ennamba y'essimu eyo abali eno wadde tugenda kubeera nga tugiteekako awo ku screen. Abatulaba basobole okubeera nga basobola konna mukama wange muganda wange mwanyinazi k'osobola kasuleko ku nnamba ya Ibula. Enamba eri 0756 400 919 ne 0761 41 86 60. Okay, zono bizimanya ga kulabako Ibula. Esente ze tunoonya milioni 18 mu emitwalo 6,710,400 naye nga sente zino munnange zeetaagibwa ng'ennaku z'omwezi mugwomunana nga meka nga 14 ayi mulaga awo babagamba baddeyo ng'ennaku z'omwezi 14 ne sente ezo basobole okubeera nga balongoosa ekituli ekiri mu makkati g'omutima gwa Esther asobole okubeera nga atereera baga nti basobola okukubawo akalaka. Tusaba abazirakisa mwenna baserebu mwenna bannabitone bonna mwenna gye muli eyo abasobola okubeera nga tutaase tugambe naffe twateekako ettaffaali ku bulamu bwa Esther wadde abamu bateekako ettaffaali mu bantu aye ne baddamu ne babalangira ne which is okay nze ekiri fine kasito n'oba omulangidde nti ffe twakuwa omutima ogwo gw'olina azilongazi waali omutima gwaffe gukozese bulungi azilongazi waali bye byatuukako katolo bwama ffe tetulina buzibu kasitanga Esther obulamu bwe weebuli enkya nga tusobola okujja ne tugamba Esther gwe twajjanjaba kiri fine abantu omunaavaayo ne mugamba nti Esther omutima gwaffe gukozese bulungi which is okay neve twetaaga kutaasa mwana tubasaba mwenna gye muli bakama bange baganda bange banyinaze mwenna asobola okutoolako akatono k'olina bambi tukusaba katooleko osobole okubeera ng'otaasa Esther asobole okubeera nga ajjanjabwa. Tuli Mityana babantu bagambe ewantu gye tuli kubanga abantu ayinza okudda n'agamba nti era nga ne bwakeera ku makya n'avuga buvuzi ng'ajja kutuuka wano alabe Esther ono n'empapula zino azirabeko balagirire. Bw'otuuka e Mityana ku kyeddwaliro bangi bakimanyi era ne bw'obeera mu taxi park n'ogamba ngenda Mityana ku ddwaliro eddene kati bw'otuuka ku ekyo ekikubo bakiyita Banda Road olinnya booda oba n'ovuga n'otuuka ebbula bakulu ekyalo bakiyita bbula bakulu ye LC1 Muloka gw'enfumbye gombolola maanyi ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju. Bw'atuuka kati in case waliwo omuntu asobola okugamba nti abafere bangi bafeeza abantu katugambe bw'atuuka ebbula bakulu wonna abuuza waani bw'asobola okuba nga atuuka. Bw'atuuka ebbula bakulu abuuze wa Muzeeyi Nabisenke. Muzeeyi Nabisenke mukadde ono buli omu amumanyi. Bw'atuukawo abuuza buli omu amumanyi asobola omulagirira. Oba bw'atuukawo okuba waliwo workshop asobola oyimirira awo n'abuulizaawo. Oba mu kasenta era kasenta kalabika bulungi yenna gw'aba abuuzizza wa Muzeeyi Nabisenke oba wa mukyala Nabisenke baba basobola omuleeta wano. So omuntu ali eyo ng'agamba nti abafere banfeze bangi nga gw'owulira omutima gukwatako okubanga tutaasa Esther ono naawe osobola okujja direct n'ovuga n'otuuka ebbula bakulu wano n'obuuza mukyala Namugga kuba nange navuze buvuzi ate era n'entuuka. So n'obuuza akatono k'oba olina n'okawaayo tetuvaayo oba mu kamera oba si mu kamera ffe tetufaayo kubeera nga tutaasa Esther ono abeere okubeera nga asobola okubeera nga mulamu. Saba Namuge Kadunda abankuumire ate era mbasaba buli omu asobodde okubeera nga atoola ajja ku ekyo ky'alina ku katono k'alina n'akaddiza Esther ono asobole okubeera nga awona akuddizeewo osobola okuba ng'ojja. Waliwo ekigambo ekisigadde kyo akatalekeka? Okuggyako okwongera okubeebaza ate era n'okubasabira Omukama abasobozese. Manyi nzikiriza okusinziira nga nzi bwe nkwatirwako ku mwana ono naawe mwennyini bw'owulira sitoole toyinza butakwatibwako. Waliwo akwatibwako naye ng'obusobozi talina. Waliwo akwatibwako n'agamba singa mbadde nnina okusinziira ku sitoole sayidi y'omwana eno nga ntono kusinziira ku sayidi eri olaba ebintu n'omukono
ogula mutono olaba esaidi walimu okugulu konna mutono nebo kuba kugulu size eno ntono atuyana mama mwekaze nala atuyana nnyo n'omutima gukuba nnyo n'oludda oba lunaalamuka simanyi oba kwe kuli obulwadde simanyi naye tebwatyo bwafaanana era n'oludda bwe lusinga okutuyana era ddwo olaba lutono okusinziira okumbeera ye bw'oba omutunuulidde ngera omwambudde amagulu olaba nga matono nebbeeri lwo oludda lwanjawulo ku lunaana nebbeere ttono naliri guno omukono mutono n'okugulu okulaba kutono saidi eno yanjawulo kweri kati abasawo babagamba kijja lwakube n'omutima guli saidi eno omutima teguli saidi eno guli eri gubera ku kkono ekitegeeza anyway kati bulwadde bwe buleeta ndowooza ekyo naye nga abasawo baasuubiza nti ekyo ekiba kiweddewo asobola okubeera obulamu kale ndowooza olwali tugenda kubanga tusukkawo awo naye nga kale gwe kikwatako yenna naawe osobola okubeera ng'otema akatambi kano n'okaweerezaako abantu abalala abasobola okubeera nga batuyambako nsobola okubeera nga tutaasa Namugga Esitoro saba Namugga Ttundo yatakumira mpeera abankuumire nze Salongo Ranks Kalyango.